Kale tuchagenda maaso n'okutegeera biki ebiri mu entertainment industry wano e Uganda. Webale nnyo ku subscribinga wano wabula bw'obanga tonaba ku subscribinga mbadde ngamba nti osubscribinge yes tusobole kubanga tutambulira awamu amanya bambitafula ate nkomyewo ne story endala. Esawa zino munange nkuletedde story ekwata ku mwana muwala Karole Kasita. Yes, ngabo mumanyi bulungi omwana oyo munange ekintu akitwalaganya. Yes, esawa zino ina kayimba ka trending nnyo bakayita Balance. That song is really doing very good and it's a very beautiful jam. Yes, of course ku social media kwabaddeko rumors ezisaturatinga nga zigamba nti ali Lubuto. Yes, ezo rumors twazirabye ku social media naye nga ye avuddeyo nazogerako nja kubanga nkutegeeza biki bya Ayogedde olunaku lwajjo. Gabo chimanyi bulungi nti this year has been a very good year for a number of celebrities in regards to giving birth and getting pregnant, you know. Mwana mwala Juliana Kanyumozi ndoza mumujukira bulungi yazala this year. I think it was around May. Yes, chosen Becky na yazade this year. Speaking about Rema Namakula oyo na swallowing a live seed this year. Tezikyali rumors munange Rema Namakula ali Lubuto sawa zino. Tesi zaman muchala we na giving the birth. So basically it has been a very good year for a number of celebrities. Lydia Jasmine rumors mwazilaba nayenga ye yavayo nagamba nti neddanze Charlie Steady Charlie Steady sinafuna ku Lubuto. Of course bali bagamba nti Lubuto lwa fake for Mike nayenga ye yavayo nagamba nti nedda I'm still fine. Yes, of course Karole Kasita munange yavuddeyo nategeza nti nedda ezo rumors sintuufu ze ndi fine sinafuna ku Lubuto wabula bwenafuna ku Lubuto nja kubanga mbategeeza just that these days ndi abulungi ate I don't work out, that is why I have gained weight, so I am not yet pregnant. That is Karole Kasita right there for you. But of course yavudde nategeza nti bwanafuna Lubuto ajja kuba abategeeza bafani be musoke mutegeere kiki ekitambula mu bulamu bwe yoyo omwana muwala Karole Kasita. Yes, nange njagala kugamba nti byonna tujja kubanga tubikutusa kwano ku the Buzz UG wabula bobanga tonaba ku subscribinga yes ekintu tubenga tukikwasaganya mpola mpola amanya bambitafula webale nnyo.